yegaana omwana wange nti tamutwalangako bweru naye tundi yatwala omwana wange bweru naye nsaba buyambi maama fiina bannabawulire mwenna bannange awulire ensonga eno omwana wange Ssennyonga Salifu yafiira ebweru yafiira e Dubai. Akwaniriza gwe mukwano yakatwengako eddakiika eno yennyini amanya n'eddoboozi yenze Nyondo Rosette era nga nsinzira ku Nyondo Mirembe nga kutuusako pulogulaamu okutambula kulaba okudda ku mimya ate nga nsinzidde wano eno e Dubai. Olunaku olw'olwaleero tuli wanena ate akafo kayitibwa Arbaraha era akagambibwa okuba nti omugenzi Fik akagambibwa okuba nti omugenzi Fik wabadde abeera tuze okuba nga tusisikanako ku bantu abamu abalinako kye bamanyi bagenda okuba nga ate batubuulirako ku bo kye bamanyi. SB4 tukutumiddeko nnyo era nga amawulire gaga tugenda okuba nga tugakutuusaako mpozi n'abantu ab'omugenzi. Ssebo tusanyuse okulaba. Kale ssebo. Amanya n'eddoboozi? Ssebo. Kati omukulu no Fik omugenzi omumanyi ngaani mukwano gwo oba muganda wo ssebo? Fiki mumanyanga mukwano gwange. Fiki mumanyanga gwensula naye. N'osula naye. Okay. Omulabi waffe omulungi tugenda genda maaso n'okubanga tubaako ne kitumanya ekyabaawo kubanga teri asobola kumanya exactly what happened naye ate tugenda kubanga ate tumanyako ku bintu ebimu ebyabaawo kubanga wano abadde n'emikwano oba n'ab'eŋŋanda oba oliawo so tugenda kubanga tubuuza mukulu Moses. By the way twasuse kubula tubulidde ddala olunaku ennaku z'omwezi zaali 11 nina omwana eyampa amawulire omwana oyo ali Saudi Arabia ayitibwa Saudi Arabia yampeereza amawulire n'angamba nti mukwano gwe ayitibwa Fiki yafudde wabula nagezaako okunoonyereza naye abandagiriranga ne baŋŋamba nti gendako waneeno wali abantu abamumanyi nagendangayo nga mutuufu tebakola ki tebamumanyi basooka kundagira Sharjah natuuka Sharjah saafunayo mawulire gonna mpaka olunaku olwaleero era nzize n'entambula ekifo kino nga baŋŋamba nti abadde waliri waasula okutuukawo nga bagamba nti ataawe yavaawo ate yadda wano ne tutuukawo nawo nga bagamba nti ataawe yakola ki yavaawo ewala nga batugamba nti gwo babadde ba mikwano just abadde agendangawo obugenzi kola ki kunyumyangako na mikwano gye so n'olw'ensonga eyo Mukama atuyambye finally ne tuuka mu kafo ke nnyini Fiku yali akola ki we yali asula era nga tugenda kuba nga tumanyako ebitonotono n'olw'ensonga eyo tubeere nga tugenda ddala maaso nawe gino akola ki ebinaawunzikira kakati Fiki tuwulira nti yagwa mazzi alumamuza mbadde nsaba otunyumizeeko gwenge ekyo ky'omanyi okuviira ddala mu ntandikwa kyali kitya ekyokugwa mu mazzi nga bw'owulya naye olina bubiri kubanga Fiki olunaku lwagenda ku mazzi yafuna abagenyi wano nga balina okugendekera ku interview bafuna abagenyi bawala babiri oba bakyala bagenda ku interview era na wano bakonekitinga bagende ku interview bajja emisana balina osula wano waffe then balina okulya balina byonna obulamu butambula bulijjo Fiki n'abeerawo n'atambulamu n'agenda atunoonyeza ebyokulya twali tumutumya endoozi wa chapati yate ku mmere yaffe tulye ffenna kwabajja tuffe tumaze okufumba emmere tumatundire ku chapati tulye ffenna tukole ki kutte n'abagenyi be yasawa nozanga 10 ezo yasawa 10 n'avaawo yadda sawa nga 4 sawa 10 ez'akawungeezi nabwo sawa 4 ez'ekiro essebo twamaze dda n'okulya netugamba waayi nagamba abakyala mulye nabatulye tukiveeko tulye emmere yaffe atanakola ki takomyewo bwadda wano sawa munyaawo ndakiika nduzanga 2 kyezijjukira kwanza namubuuza okomyewo oleese ebyokulya nti bo wano baleese bootwala ku interview wayogedde dda ne bobatwalira kwalina bane badde akolagana nabo kwaffe tusobola busuzi nabo kati tumanyi bakolagana nabo nti boono booli kuleka muwulira ku ssimu nti kubanze najja wano sibeere eno sikolere nzija nenoonya ebintu byange kati bwe mubuuza nga wano abantu wabalese wano nobadde olina puroguramu
wakoze dda enteekateeka y'enkya kitegedde kuye nemuga okakasa kubanga omuntu wonobeera n'omuntu kwanza badde ngezaako mukyusa kati kuba namusanga nga takola abadde takola fiiki nkubeera nga takola nituba tunobeera naye kati adde ayambako ffe nga tunoonya ate ffe ebyuma etwetiko twala e Kampala tuguze ebintu nemugenda mutestinga mwenna nakupaakingirako ebyetaaga okukwatamu nemubikwatamu mugenda kukago nemusetinga mwenna ebintu bwe bityo kiba nti adde asobala naffe ngaali close otabeera wala kuffe kakati ngaba mubuuza gwe nga yikyaliko ng'omuntu alina okugamba mbadde nkola bwenti ne bwenti kati ntaniko kiyingiramu nekiki mpuli oli ku ssimu ne gundi kigenze kitya n'akubuulira mpidde oli ku ssimu ne gundi nze gundi yampadde omuntu mutwale ayagala mulimu nenna gwe mmanyi mukwano gwange okitegedde tiwogezaako bbanga omugayidinga saba ziri mu nnya omuntu akomye yadde ne puroguramu n'abakyala bano mubuuzo olina puroguramu y'abantu bano entuufu ogikakasa nti kankuba essimu era yakubira munne gwe yakubira essimu ne mugamba kubanga mpulira namukubira yali waggulu ku katanda namubuuza ssebo kati bana abantu okimanyi baziwano puroguramu y'enkya eri etya we namugamba agala ssaawa 2 aliwa yenna gwe yakubidde essimu nga yagenda okubawo muri gwe bagenda okukwala ndoza ku interview okay nti ssaawa 2 nti bo bano badde obagambye onze mubuuza nti yena bagambye ssaawa 2 beeteeseteeseko olumu mbawulira wano mugamba waliwo n'engoye ze bambala wa uniform waki wabibagambye dda nti babimanyi ne mugamba nedda kiba nkugamba nti yigaki baako kyoyiga kyowekakasa kyo kyoba ofunamu kubanga kiteekeko obudde babuuze babirina ntudde wano ayimiridde ali wali ku katanda musajja n'amubuuza balina black ne white nti simanyi nemuga tokyenda kyenkugamba kolaki buuza kati namugamba bagambe nja bambadde white waggulu wansi nga bambadde black njani sente zange eza commission mbona busente bwabo butonotono nga transport biki kutwale w'omukulu kwa kati jine ebintu tosobola gimanyi watu gumaje guli oli akuyambako nakutwanze waliibwa omulimu omulala kyuki kigwa nyamugamba tibo babuuza kati nga nemerako nnyo nti zo sente mmeka kati oli aba mugamba sente ne mugamba nedda bayite bajje bogere n'omwami ono kitegedde bayite bogere n'omwami ono abigambire sente kwanga nkuya nnyo kwamadde mbiwulira wano abaana bajja bamuleega ne bamunyiigira watukonekize ku muntu tetwafunye kino ate nga lumu bo sente baziwadde mbu omuntu tabatute ku mulimu mutuufu lwabaki lubwagala lumu bamuwadde emitwalo 5 ku mitwalo 5 bakakadde ye alidde emitwalo emeka 5 ate banyiigiramu ye kitegedde kati nga mugayogera n'abantu boogere n'oli abakwata essimu n'abasalira sente zakolaki zebasalira zenawulira omuwozi basalira omu namugana nabweziti mwananga zinabweziti tyoke kumaca mungoye bweziti ne sente zange mujje n'ebiboogerako passport ne ID tugende ku mulimu muganda zokitegerera kyegamba kati saawa 4 bantu babina ne balina okwambala enkya wano Dubai ebigulwawo maduka gagulwawo leeti kiza saawa 2 talina wajja kugula kintu ekyo ntanakifuna bajja kuba tebali bakugulawo kitegeeza kifune kati nimubuuza bijja wanti dde tudde kati saawa eno mufulume zali saawa n'eddakiika ameka 2 mbafuluma bagana bagula ebintu yamala bagula ebintu ne bakuma wano eno nabuveera kati awo wajjawo capati zakoze eki ziyaleese ziri kwanza lwakumuna muteekako mangu pulesha eyo nti olwokuba yali aluddeyo ndaba ayinza olemererwa okukola kyadde okukola mu butuufu bwakyo ate ndaba tannamanyi baateeseteese bulungi abantu era bajjawo capati ze baleeta obuveera babuuza biro bimuguze birabakaawo munawe mukama wange kasa mumaze ebyo byebyo kwambadde ngezaako okyeyingizaamu olumu nnyo ndabenga ate saayiga ekyo kale abeko nekyakola saayiga ekyo kubanga olaba banne bangi wano bandiringa nabo masimu abubeera ku ssimu buli ssaawa era nabogera ku ssimu yadde apositinga buli nnaku emirimu buli nnaku
mirimu 12 nengo mubuuza je minjo postinga je kibaayo oli bakubira omwago kola ki abulina okiraba kyopye tukikola bwe tutunganga bokikangize kulabanga mugezaako kati bamaze okukomawo bavudde ku day to day n'ebintu byabwe bajjayo chapati zaabwe balidde ku chapati mubuuza nva mbuza ngo papa ototuula tingenda ku mazzi nimbuza ku sawa mmeka tabeza mbavudde wano 2 kiseza bagenda okukomawo nga zingidde 5 kituufu kuva mu shopping yeyo yazingidde 5 mugamba ku mazzi sawa eno kwanza simanya jigali sala nkulimba sijimanya lumamuza je kwanza ekindeeta wano kunoonya bintu byange naku yange yebendeese noonya ebyuma mbisindike bakwano baffe baganda baffe batukwana abakuweereza ssente n'omuguliza ku by'omuguliza katusafuna buddo koye tutugenda nimuzo ogera ne bano nti nimbabuza mukende bana abakyala babiri olwo batudde ku tebo basatu taka tugenda nafe tambule owokusatu yaliwa anti bali abawala babiri wala kusatu kitegeera tikale amala okulya ngakumonga ntula wano amala okulya bafuluma ngakubira essimu ngakomawo ngamafiiki kituufu ogenda ku mazzi nga gwomukubira essimu namala nakomawo ati bakyali awo nga bakyali kumpipi nakomawo nemugamba abaana bano waleese ogenda ku mulimu kigwanidde batambuze kuba guno mulimu kati yiga kati gwe abantu abo ulifuka dyomu nibalikuwadde ne ku kitiibwa ng'omuki nimugamba dde ndabanga kitalina makulu nze bwe tubaleese nti bagambye era nabo ne mbayitaawo nti katugendeyo katono ebintu byammwe byomubitaddewa nti bibiri wali nga babirese eri omwana gyadde atudde wadde ntebe nze nabikwata nembibasituza nembisitwana bisitwanebwola kubanga nali ngezaako labanga nki nongoosa ekintu kye kibe nga akyakiyiga artist yabo n'obuuza abaana mwe bali bamayingi abo bamanyi nkikola n'obikola kuba buli gwadde ajja naye wano nakyengizamu mangu nnyo kubanga takola kigedde nti osinga ensobi ebaawo ffenna tuba tulabika bubi abasuze naye kati nkwate ntugambiyingiza paka wali era bwe baamala bakwate sente zaabwe obubanga obutono nga babimpa kati bikulekedde ffe tukoze eki tweyongeddeyo omwami w'emmotoka tusula naye wano omulyango guwadde tutuddeko awo ye mwasula munda bali bamugambidde nga simena kumanya babuuza nga temugenda ate nti atugenze tutuuka wali nga tannatuuka tulinda taata eri atutwale nze Kasulo ego bakubidde essimu ti kale era mwami Kasulo bwajja nabagana enjala ennuma njala kulya ku mmere ebiki nti fika afu tutwale kati era otandise ennaku zonna newala oyo omwami abadde atera okumuvuga era gutwawuddeko nga genda ezibifo ati gwe mulimu gwe kuvuga mmotoka namwe ennaku zonna onokola ki onewala kati omwami oyo naye asula wano omusuula ne Fiiko badde asula okuddako wali wabwe kati ssaawa ewaliwo waali bataliiwo muna era ennyumba yamulala asobba mwali obanga taliiwo kosanze nangamba kale kambatwale mukole ki nkomewo ndi omulabi waffe omulungi tukyagenda ddala mu maaso omwami Kasulo oyo y'omwami abadde ayogera ku ssimu ne SB4 eyabadde annyonnyola kuba yabadde omwami abadde atera okutwala Fiiki ono ku mazzi era nga naye asula mu kafo kano kennyini Fiiki wabadde akola ki wabadde asula mukama anabatumbe nga tumulabyeko then kijja kuba nga kituyamba okuba nga twogerako naye face to face kijja kubeera better than okuba nga twamuwulidde mu audio tweyanza nnyo tukyagenda ddala mu maaso beerako beera kuwuliriza kati nga yayingira munda nga ebisumuluzo bye ng'abavuga ng'akola ki ng'abatwala kazi nasigala ku pressure wano agamba omwana ono wakiki kyanyamba ng'akomawo driver ngadda ng'afumba n'emmere ye kuba bali bagenze kukyakala ate omwami yalina birthday call nga tayagala natambula ani yali yalina birthday driver yalina birthday bamutegekedde nadda birthday ye era ono yali amuganya omutwala lwa birthday nono bwe yayogera ennyo nti oganye ennaku zonna bwenkwesibako tukyala kuntwala naye kankutwale kale nkulekeyo njagala mu birthday era nkomewo nkole kimu ng'afumba
bani munonga mpita mmere yidde twalina amatoke gafaawo bikimu saagala kulya naku zonna serious maze nnakuseeba nze mala wiiki ino Fiiki nga era lunaku ajaawo nansekeera nga gwateba kati nga seebaka nga saagala kulya sebuya bulungi nga mmere mugagitegeeka oba ogizaamu era amaze nogisena bambi ku sowaani eye n'omukyala we neyaani Fiiki abadde alina omukyala driver omwami Kasule nga paakingi mmere ng'agizaamu nga nkumu nga ntulaba yambira ku simu mwana ziwasanga mwenda siraba ku Fiiki so zigenda mwenda kitundu nga nfuluma ngende wali mbuuza omwami owaayi ono nga tadda wano nayo sawa mmeka kwanza mbadde mubeerako nnyo nga ntuuka wali osanga kuli blayiti evuddeko naye naye Fiiki taliwo omu kwanza kyali kineyakisa teyali Fiiki naye nalekya bali abantu byakoze eki byatutte bageera sawa 2 ku mulimu kati ng'olina okyebuuza banaavaawo ku mmeka beeteeketeeke batya bagende ku mulimu kinanga nakoma ku muyago gwa mukulu nga nkomawo ngamba kandi ndimu bizuira 10 nkube essimu ey'ono oba mukonko n'agenda abakola eki abanoonyi bana akadde atudde wano era yansanga ntudde wano bwenti nga ndi ku ssimu yange nyiga naye muzi koze kimanyi tutabani utakomyewo muzi ki tutabani utakomyewo agudde mazzi so koleke nga sose n'agendayo kati muzi onagenda ani yamukubira essimu okugendayo ye onagenda omunoona n'essimu laba yali afuumye olwo driver nga ageze bano nayo alina pata ejjukira alina obbano nayo abazze agende muki mupate ye kuba bw'anaagenda mu pate ye naye tajja sobola kuvaayo nemubuuza kibadde kitya kituufu nti bano abaana bo baluwa ng'omu yaliwa wayimiridde nemubuuza ate munaaluwa nti poliisi emututte tainamanyira ku kyewawulirako abaana abo abawala nabo bali mu mazzi oba tebali mu mazzi kakati bw'aŋŋamba nti omu bamututte nemubuuza lwaki bamututte kuba nalina okwangoma otegeera kati ekivuddeko ekyo Fiiki agudde mu mazzi yeesi bano bo baliwa nangamba woonoomu poliisi egenze naye nti lwaki ntya nti nze saawuze oyo akomyewo kati ataawuze yasigala n'ensonga oyo na bikyawo tebaamwesibaako kubanga ekifo bantu baba bakulabye kati yawuga era gwe baagamba nti tuyambeko okole statement ekitegeeza Fiiki baali abantu 3 bokka ku biiki bagenda abantu 3 bokka ku biiki okuva wano yabatwala baavawo basatu naye eri yagenda neweyungako abantu abalala baasangayo bangi nnyo anti babiri bajabeera ku biiki era bano abaana mubuuza kibadde kitya tikyesijja kukulimba ndabyeko Fiiki ayingidde amazzi tutuuse ku mazzi nga ffe tetulina nakira twagaza nga tebatumanyi nga bamulinzi wali bangi nnyo omwana kyayogera ekyo abaali bamulinzi nga baki bangi nga bamuyita n'amannya so si nti azinga mupya nga bannayuganda bamuyita buyisi n'amannya Fiiki nga bamuyaayaanira ng'ayingira amazzi n'omulala omu yakkiriza obuga ye ng'ayingira amazzi ng'awugira kumpimpi omubuuza oke kati agenze ku poliisi kyekimutwaziza ku poliisi era avuddeyo atya yamala n'avaayo nti bamugambye okole statement kubanga abantu abadde bakoze eki badduse badde bawuga kati yo gurupu eri gye yasanga emisango bwe gimala obbaawo ebizibu biguddewo yavaawo buki kati bano abazze ne munnaabwe nga tebakyayinza bba okuvaawo kyokubiri tebamanyi we bayita tebamanyi gye balaga tebamanyi gye badda automatically bali balina linda Fiiki abajjewo oba ate wemotoka okudda okukolaki naye Fiiki oyo yali muwuzi okusinziira gwe kyobadde omumanyiko yali muwuzi mulungi oba yali nga si muwuzi just yagenda bugenzi mazzi nga teyali muwuzi before kati nze nkugamba ebigambo bibiri saagendako ku mazzi kati kitegamba simenti oba yali muwuzi wabula kyemmanyi yali agendanga ku mazzi era abakugamba neze ennaku yali avanga kuki ku mazzi nedde before yali yawuze neze ennaku kubanga olunaku oba yali ku Lwokutaano
naye binali mugambyeko wano kola yaddala eti. Omanyi omuntu yenna bw'afa abantu bangi boogera ebintu ebyenjawulo ebituufu n'ebitali bituufu whereby nti yo omufu abeera agenze aba takyayinza kola ki kweyogerera. So ebigambo bingi byogerwa era bingi byogeddwa era bingi bikyayogerwa naye kati ensonga enkulu yeri luddawa. Ensonga enkulu amazima gali nti yo omwana takyakola ki takyadda. So tugenda maaso n'okubanga tugumya abazadde tugumya bamaama ab'eŋŋanda awamu n'ab'emikwano nti mugume era mugumire ddala. Ate nga n'ekirala mujjukire nti naffe era Fiiki Jala gye tukola ki gye tulaga ffenna ekitukufa kyatutonderwa enjawulo eriwo eri nti ani akoze ki ani asooseeyo. N'olw'ensonga y'omukwano ng'okyali ku Nyundo Media genda maaso beere ng'okyatufolowinga kuba ensonga tugenda kugikomya wano tugenda kubanga tusangako ku bantu ab'enjawulo tubeere nga twogerako nabo munnange omuntu teyeefiira omuntu abeera muntu tekibeera kisolo. N'olw'ensonga eyo mwebale nnyo mubeera kubanga mukyali naffe ate nga naawe Mwami Moses tukwebaza okubanga okkiriza okugerako naffe. Omuntu omulala n'agamba nze sijja kukola ki sijja kujja maaso ga kamera. So tweyanze nnyo ssebo tweyanzeege. Kakati nga tuvudde ku story tugitegedde buli kimu ekigenze mu maaso n'omwana we yafiira mu mazzi kati nteekateeka ki eriwo ssaawa eno ey'omulambo okuba nga gudde ewaka. Kati enteekateeka y'otwala muganda waffe Kampala twemala otugamba kubanga ffe ekiro ekyo nze nakuba essimu ezasooka e Kampala kyendowooza kubanga driver bwagenda ku mazzi asangawo poliisi ne ambulance era gwe basooka okubuuza n'omumanyi nti mumanyi muganda wo mukwano gwo nti muntu wange era nze namudropinze nambadde mukoze eki munonye kitegeeza ye talina gwanza kukubira okuleka okudduga amaazi mangu asula n'oli era badde bamuyita mutabani wange segedda nti oke kati nze nzija essimu nina essimu zenalina ku ssimu yange zinaweererezangako ssente Fiiki nga ngamba mpuliraako ku ssente zino omwana wange mulwadde nteyo ku ssente bweziti wano baŋŋambye maama munteeko ssente bweziti nze nkosa layini zakwe nakwata naye nkubanze nti kubira mukadde kino na kino na kino kati enkeera twatunukkirira kutandika kumanya kyekiddamu omwana ono agenze poliisi avuddeyo atya era kyekyetaagisa bwebatuuka wano ba babiri abakomyewo ekyabaleeta okusooka okuweereza passport nebyogerako bikwata ku mwana agendedde ku poliisi so sseba mugenzi wabula oli kyoke ebyomugenzi nga bibisigadde wano weebiri yabirese mabega anti omugenzi yagenda n'engoye ze newalekye n'essimu era ebyo byonna biri ku poliisi passport yaliiko kati oli bwadda wano mubuuza bakutadde nti bagambye ekyo tibansabye enamba y'essimu bajja kungulira kubanga nga poliisi erina okukola byayo kyokki kati kumakya tubeera wano nga twekubira amasimu bannange kyokki era ziri awo nza saa 5:06 nkufuna essimu esooka oyangamba driveri nti kaale nze senga wa Fiiki ya namba ya passport ya Fiiki ogirina nga sigina neso ginoona either yasigala eri gyali asobeera kwa bawanga tinabe banga eddene kwanza adde nange myezi oba nga mweri muno yabwe naginoonya nengikolaki nengifuna nimugangifuna tigindeetere nimugana edda ola kyoweetaaga kinga weetaaga bigikwatako so siiyo nezijjako information nemukuba ekifaananyi nengimuweereza sizo nogenda ku poliisi okireminga nti nomulabe yankubira nti nze kati nze ni muganda wa Fiiki nankuba ekifaananyi namuweereza katutandikira awo tubatandika okugenda ku poliisi tunyonyolerwa ne batugamba mujja kudda passport neefuluma ennaku zonna zetubaddeko tunoonya tulinda passport neefuluma yaweereddwa abaweeddwa okusa okubeera nayo olwamaze twafunye batusaba nange nyempeebwa lisiti yaabo bwe bansindikidde abafamire kwanze nagiremera nga esabiddwa abantu asuka mu 2 taata maama muganda we baani paka twabagaya muwandiike lisiti oba omuntu oyo munsongeko mutugambe nti yoolwo tuwadde olukusa kwetika omulambo gwa muganda mutabani waffe era gye bazze wano
original na passport twali tuna n'ebintu bye nga mugenzi tukola ki tulipakinga tuliweereza kati by'ebintu byagenze Uganda ebisoka biri ku kago tubinabyo bikyali ku kago bita wansi kati kwaddeko eggaali ze kwaddeko ensawo ze kesiye so kati kiseza nga bino okugenda basinge bagenda obisindikira Fiki yabadde asula akatuwa abanendo katanda kisaidi Fiki yabadde asula katanda kawo kano kenyinyi wabadde asula abadde alina omukyala abadde talina mukyala ate omuntu atakolwa n'omukyala takola talina mukyala adde aki yatweyiya era bwotulaba kakati mpozi waliwo n'ebigambibwa abantu abamu babuliddwa omuntu omutufu bagenda okuba nga bawa essente buli muntu wali asolooza essente buli muntu wali asolooza essente abamu bakifudde kinyomo bwe bityo bitambula mu nkuubo kati gwe nga gwe mwami Moses olinako sente zonna ziwasoloozezaako nti bantu bakwada essente zino ziri wano eno oba omuntu ki gw'omanyi omutuufu kubeera nange nyinayo abantu abagamba nti ofuna omuntu omutuufu sente tugenda kukola ki tugenda kuba nga tuziteekayo kati gwe nga gwe olinawo omuntu ani gw'omanyi omutuufu oyo sente wezituukira ddala omuntu omutuufu wali ne Dubai kati bwe tutandika oyingira mu bya passport ngeresa ebizibu twasalawo tukuleetinga gurupu eri nti muntu ali e Dubai yenna mwemanyi n'abatemanyi mujja bbaamu abamanyi bannaabwe oli agambe nti ono muganda wa Fiki ebyaddala otata wa Fiki waddala era gurupu y'emu tuwuyingizaamu n'ab'e Kampala kati ng'oli bwankubira nanga nti passport njagala nga nkusaayo ku gurupu kuli nga bakuŋŋamba nti tetumumanyi oba tukumanyi era mutandikiriza nibatandika mutandika okwagala osolooza ssente day one batandike entalo za ssente batugambye gundi ayisaamu ekitabo batuge gundi ayisaamu ekitabo era ku group audio kweri yange nasaba nti badde nsaba kigambo kuŋŋaanya ssente bati tulina nansonga ki tukuŋŋaanya ssente tugyesonyiwemukko kubanga omuntu yagudde mazzi akyaliko ebbanga eggere eddeneko prosesi olina ggwera kijaba kyansonyi okusolooza ssente oli agenze nabawa ssente yakuba mutwalo gumu gwa ssente ogw'e Uganda ng'ate kati muzze ebbiru ezze ngaga miliyoni 5 oba 10 mmeka ng'oli agenze nakola ki nabawa ko bukaali yani tuwummuzaamu kusaba ssente weta nnaku nga 3 abamu ne batugamba ffe tetuyisobola kwekuumirako ssente abamu tugenda na ku mirimu azina ffe twagala zigaba twakira balonde enamba y'essimu ko bennyini abali mu gurupu naye tufunike enamba emu tugiseeko abo batalina busobozi bukuuma ssente zaabwe bajja batuuze oku ssente era baŋŋamba ntekayo enamba y'essimu ne bagamba yaki nti ya MTN ntekayo enamba ya MTN nentekako n'amannya gaayo ne mbagamba nasaba busabi nti bwe kiisa ateeka ssente ku ssimu eyo screenshotinga oba kuba ekifaananyi kya message yo ng'oweereza ssente oteke ku gurupu ssente ezo zeebala zokka olwo ensonga kweva ki nti nga ku gurupu kuliko abatandise okuwaayo ssente ez'ebigambo nti ze bannange mbadde emitwalo 2 ndola abamwebaza bannange nga tekuli wadde ne mbagamba bannange otenswaza gwe bw'oteekako ssente yonna screenshotinga weteeka ku gurupu ne bano bazira bwe tutaddeyo ssente era omukyala yasooka oteekako ssente ateeka emitwalo eki egye Uganda so seza wano omuntu azzeemu yaddamu oteekako ssente yateekako emitwalo 10 segedde bulungi zingamba paka kati tewabbi yansaamu ssente abamu ne bagamba mpaka tewali yadda baddamu teekako ssente so bantu babiri bateekako ssente ssente that is 15 okay
So omulabi waffe omulungi ng'okyali ku Nyundo Media tweyanza nnyo tweyanzigubira kubanga okyekumideko mpozi abantu bangi badde bagamba nti bakyabuliddwa omuntu omutuufu okuteeka essente bakyabuliddwa n'ennamba n'olw'ensonga eyo nze ngenda maaso ne bagamba nti gwe wenna ayereetaze okuyamba mwannyinaffe oba muganda waffe omubiri gwe okuba nga guddizibwayo Uganda nga wandyagadde okuba nga osolooza ku ssente ng'oli wano mu UAE si mu UAE mokka namwe mwena abali South Africa abali Canada abali USA muli Tanzania muli Kenya oli Uganda osobola genda maaso n'obeera nga oweereza ssente ku namba SB4 gye yasomye oba omwami gye yawaddeyo nga ye kojja ow'omugenzi Fik oleme kugamba nti ate ssente wengenda okuzisindika sitegeerawo era nze ku screen yange sigenda kuteekako wadde ennamba y'essimu wadde 0 nti yino muteeke ssente sigenda kukikola n'olw'ensonga eyo mukwano mwebale nnyo mwebadde kubanga mukyekumiddeko jjukira nti ekintu kino kigwa wa buli wamu wonna maama omutima gumuluma era alaajana yeetaaga okubanga omwana we tumuyambako naaba ng'akola kingadde ewaka omanyi kiba kibi nnyo okufiisa omuntu wo naye n'otamukubako oliiso oluvannyuma n'otamuzikako kibeera kibi nnyo n'olw'ensonga eyo nkoola mu mwena bannayuganda tuli bannayuganda tulina okuba nga tukola ki nga tuyambagana pozi namwe mwena bali mu gurupu abali beeyama okuba nga muteeka essente ku simu ya mwannyinaffe ono mubeere nga muteeka essente kubanga yakibalaga nti kyali kya buntu bulamu era kyali kya buntu bulamu nga ogenda maaso n'obeera nga okuba screenshot n'obeera nga okola ki ng'oteekako essente ezo mubwena balina ennamba mugende maaso mubeere nga muteeka essente mu screenshooting natera mube nga mukola ki nga muteekayo mu group tubeere nga tuyamba ate omubiri gwa mwannyinaffe muganda waffe nga kola ki nga gudde e Uganda so awe mwakomye ku ky'essente naye mu byonna twasalawo ffe ffennyini ntugamba abadde bayisaamu ebitabo n'abantu kubanga bo ezawano zakunona gye ziri ne tugamba nedda wano tulina ebitundu ebyenjawulo buli mu ekitundu kyalimu agenda kuŋŋaanya ssente ezo naye twasaba zisooke zisigaye gye ziri oba zikuŋŋaanyiza yenna azireetera oyo bw'amanyi nti gwalina zzuwa omuntu omutuufu kati ogamba nti katulina ddeyira tuli asolozza wansi bakikanula asigale eyo ziba ninayo mukwano gwange oba gwe olinayo mukwano gwo obaani tolinnyayo ate oba bw'ogendayo bw'otabula ate biki bitabule tumanya nti eyo wansi tuleseeyo oyo aliyo gy'ali kyalubalaha ninayo mikwano gyange buli mwana naye waliyo yenna kuŋŋaanya ezo wandika era bw'ozikufuna teeka ku ki screenshotinga oba kifaananyi walupapula luse ku gurupu kuli wabula ate waliwo abatajja bikola ebyo nabo bajja sigaza ssente ziri si mu bukyamu naye nga tebaagala tebalina bugulobo ate mubaze mu gurupu ate mubyani ssente gye ziri zikuŋŋaanyiza naye zibadde teziriiko muliro nnyo olw'ensonga tubadde tetunnamanya zeetaaga mmeka kubanga twali tulina empapula ziveeyo tutaliko zisaba kati nga tuzisaba tulina ensonga kibannange batwadde bbiiru ya ssente bweziti ennyonyi yagala ssente bweziti kubanga yonna twayitayo ddaffe twayogera nayo netusalira ssente zatusabira yenyonyi twateesa dda n'ennyonyi tusaba tugenda tutambula tutya tusaba okumanyako ekifaananyi kiba kine batuwa n'ekifaananyi kya ssente z'ennyonyi basaba $5,000 ate ne batugamba basobola tusalirako tujja kwogera bakyali kyakuteesa olwo nga bugereesa tonnatuuka kutwalayo omuntu oyo kitegeeza bw'otuuka osobola nga osanze zirinnye kubanga zisena buki ntubanga kati twabadde n'ekifaananyi kya nnyonyi nga tulinda ate n'eddwaliro likole ki etuwa ebbiiru yaalyo batugambe nti batwagaliza ambulensi bweziti baza otugamba ambulensi yabwereere kati ebbiiru bwevaayo tuddemu tusituke kati ffenna mulundi gutya kati ebyabadde jjo bituusiddwako olwassenga ne baganda be bebawumya ogwo omutwe wena ogenda ku ddwaliro poliisi bagiyo omuntu waabwe mu mpapula nga tanavayo ng'omuntu empapula ezo zibaweebwa baweebwa ebbiiru batuddire batukole ki batugambe kakati bannaffe tufunye kino nakino twagala ssente bweziti ate tuddemu tuyitemu bannaffe buto bukisadde asolooza ssente tubamanyi olulimi tumulumbe tugaireta ssente zaffe zibafunako kubanga naye kenyini kamwa koogera nawe eza kashi ezampeebwa waliwo abasolozeza ebbali n'azireeta wano mu kashi naga nze nfunyeeyo zino mu kashi
era fu olupapula olwaffe olwafuluma lwakubwa ekifaananyi nagamba oli yennyini asobozza kuba ekifaananyi kise ku gurupu yammwe nze mpa ssente zimanyiddwa eri so si kuba nti zaaliiriddwa ng'ogedde endala ekifaananyi sendikira banno batubeere nga babala ne ssente zaabwe zibakoze eki zibakakuŋŋaanya naye nga kikyali waliwo ekigambibwa nti waliwo abamu abali nti abalimu okuŋŋaanya esse zino bangi naye mbu waliwo bo abamu nga bazibawadde naye nga bazisirikidde bo nga bakikozeemu bizinesi mu kufa kw'omwana kuno ng'ate bo bafuddemu mugano nga bakifunyeemu bizinesi wenako bonabona bwomanyi oba tunaba kukiwulirako kintu ekyo tukiwulira naye tetukikakasa nga nange bwegambye olwaleero tizinsa obba nga ayinza okugamba sente ziyita ku ssimu mpitirivu kitegedde kituufu then nga wawulidde waliwo abagenda nalemedde passport kwanza nande enjogerwako telemedde passport ze nemisiza entambula y'empapula naye nga weebuuze ani gwe nadde nsobola owa passport wabadde mutuufu awaliwo ensonga era bwe bawandiise nti tugambye gundi ne gundi ng'abafamire bajeyo omuntu waffe twatuse ne ku poliisi bamutugobeze gwe baatuwadde tuwadde kwali nebagamba muddeeyo embase ekakase nti akoze eki naye yabadde muntu mutuufu yes bogo baatuwadde ffe tetukyabawadde naye poliisi ekugambye ono ani nti senga ffe tetumanyi nga senga tetumumanyi twagala taata maama n'abaana be oba mukyala we so oluganda omwana we taata we maama we oba mukyala we tubagamba okabo tebaliiwo tulina ono noono nti mudde ku embasi oba mugende mu verifying babakakase nti dda yasindikiddwa passport bagirina wali naye nga era tebaweereddwa era okuva ku poliisi yavaawo nga tebaweereddwa olonganya agina akaddaako effe abatambula nayo oba njagwe njwadde agende nabo naye nga ekuumibwa butiribiri kubanga yansabwa abantu bangi paka bagenze embasi internal affairs oba byani nebonokitwala nekakasa nti ddala bano bakakasiddwa okuva mu famire y'omugenzi tebalondeddwa baaki abasaali mu kutambuza omuntu ono era wazze netukwata empapula ezikwaki nga maze n'owulira ku muganda w'omugenzi agamba nti oyo maama agamba oyo ntuka tuliwo munange eriyo abantu abamu ate bo abagamba nti wano Dubai bantu bangi ate bamanyi okubika abantu abalamu ne babeera nga ate bakola kinga beekolera ensimbi so n'olw'ensonga eyo mukwano gwe ali ku Nyodo Media wano wenyini fiku wabadde akola ki wabadde asula amanya ge gonna yaani Senyonga Shafik Sharif Senyonga tumaliriza oba kyomaliriza nakyo nzobaka wansowa bannange bensanze muno naddala abakolera muno kufuula banga beefaako nga beeyagala kyendabye muno kyokka nti tebeeyagala tebeefaako nti ekizibu nga kino kigwawo nga bamusanyu nnyo kituufu nga bamu ate ne bagula banga omugano gw'olunyasente kubanga bangi kugambye passport yansabibwa abantu atakka wansi waabiri kwafe wabwe yatukako ne mu gurupu ne batugamba ng'ono tayogedde temwogera ekigambo kyonna mbaleeta omulala ate ono nga tayogedde temwogera ekigambo kyonna kati oyo yayagala sente bwe ziti okubakolera ku mpapula ezo kati nga gufuuse muki mulimu so bannayuganda abali muno babe n'ekiruubirirwa bw'oba ozze kunoonya sente muno noonya sente ez'omu bulungi bannange era omuntu yenna yafunye ku sente ez'omufu esente ez'omufu bannange zibeera mbi singa omuntu aba avaayo n'akugamba nti akasente kaako nange contributinga ku mubiri gwamu nakola kikuddawo kati n'okateeka mu nsawo yo ekyo kisiraani gwe wena andaba kino kikugamba nti ekyo kisiraani kyamaanyi nnyo kijja kutambulirako kikulumireko sinza kisalawo naye bwe kityo bwe kiri ng'emazima n'olw'ensonga gwe nalina akasente ke baali bakuwadde oba meka kayise mu makubo amatuufu kabe nga kakola ki nkatuuka ku bantu abatuufu bekalina okutuukako so tuli mu kumaliriza naye bale ndabira ekintu kimu era nga mu lugambo nga bwe gatambula waliwo ekigambibwa obiwulawulize mu bantu nti omwana ono teyalaka teyeefiridde ye nga ye nti oba oli awo
munde eyo gye bali eri omuntu ayinza okuba nga yamukola ki waliwo yabadde gayitayitawo mbu bamwe bibadde bafa muwala mbu bayinza okuba nga badde bafa muwala byadde bitayitawo omuntu oba waliwo oba omuntu oba babadde mu maazi nga mulimu eyamumisiza amazi kito ekyo kyogerako ki kati nze nga bw'ogambye ebiyitaayita bijja kuyita niyo omuntu yakoze eki yagenze wabula nkugambye nti be yagenda nabo baasula wano kubanga oli bwe yavaayo ku poliisi yavaayo bukya ne mubuuza ova ku poliisi yesi bakutwadde lwaki nti ze mbadde mpuze nawugidde wano oli yadde awugira wala kibadde kitya baaba wala tebajjukirako ku bantu abo piki byalina bombazi tebabamanyi bali lunaku osoosa okujja tebalina bakako nakwebakako ye ababagula wano kaakati kwaba abantu abaali tewali omuntu yali yeesowoddeyo najja n'abagamba nti bannange twaliyo ffenna ku mazzi olunaku teri n'omuntu omu yeesowoddeyo okujja ekyo emboozi weeri naye tojja kuvaayo manye nti y'omu n'emboozi weeri ne audio weebuli buli akugamba yabadde kubanga nze mu kusooka nawulira nti yatwala omuwala omuyigiriza amazzi namwongerayo ku maaso kubano beyagenze nabo oba ng'afunye muwala mulala emboozi weezi olwo abantu beyagenda nabo yabaleka just muwala mulala ye bw'atuka ku mazzi kugambye omu yagatya n'akwata ensawo ebintu byabwe n'asigala wanabikuuma owokubiri engeri yatukuuli nga serebu waawali nga tamusobola era awugirako awo kati bali bamukola ki bali abamulinze edda bamuyayania buyayanizi kubanga akugamba yatwalanga nazza n'atwala omulala n'amuza kakitegeeza amazzi agakola ki era oli omwana yagamba yagenda n'omuwala paka eri wala ng'omwana akumu n'abagamba nze namugambye akole ki anzize ku lukalu nesimanyi bali manyi asoboga naye simanyi lwaki ate takomawo kyokka noba sitoola emu eziri kukodyera kweziro zitambula nga oli agamba fiiki yatutte ng'abaana badda ne waliwo omu eyabeera ku kifuloota nekimutwala kati mukwagala ye obandoza omu yagenda mutaasa n'alemwa n'adda n'okudda kati fiiki n'agenda akola eki yamutaasa kwa odio nagiwulidde nako bwe yatuuka n'ekifuloota n'amutukako bulungi oba nadda waggwa naba n'avaako n'akigwamu wansi kakyondoozaawo nenaalemu okuvaayo oli nga amaze okumutaasa ng'amutuuse nako kati awo sijja kukulimba naye odio weeri etambula yamutuukako bulungi nendoza n'atasobola ate kukola ki ye kudda kati awo tujja mumanya mboozi ki ntuufu kituliko olwaleero sikya yafa atya yakola atya kwe yavaawo nonyeza tutya ssente eziza muganda waffe wa Kampala nti oyo alina obusente bwonna bwe bamuwadde fe atusaasire ne bwatugamba nti buli wawuwa tunoneyo tuuse wamu oba tugambe nti zino na zino nze nziweereza maama bwekityo kuba kati ennaku y'abantu ebalu mu lwali batuga tusolooza ssente naye tutuzirabako kitegedde ekituuzo kale tweyanziza nnyo omulabi waffe omulungi mubale nnyo mubadde kubanga mukyekumiddeko ndowooza we tugenda okukoma olunaku olwaleero pozi onaatufunyeeko ate ne ku mwami mwami Kasule mwami Kasule driver jjukira nti yayogeddeko ne SB4 yabadde audio bonna nga netu mukama tusobozeza okumufuna ne tujja kwogera ebigambo nga 2-3-4-5 aye tubeere nga tukomawo era tujja kuba nga tubatuusako amawulire gano mpaka omubiri gwa Shafik oba Fik nga gukoze eki nga guzze Uganda musubscribinge mulayikinge mukomentinge mbere nga mutweyungako nate nokusharinga waako natuke ku bantu ab'enjawulo mwebale nnyo mwebale da Nyondo Rosette ku Nyondo Media. I sign out.